Ku lukalala lw'abasambi abalala abaatwala Uganda ku ntikko mu 1978 kwe kuli Paul Sali. Paul Sali yasambirako mu ttiimu ya Simba saako n'eya KCC. Yali anaanuuka bulungi ng'ayingidde ekisaawe ng'omupiira ne bw'oguleetera mu buufu kyagukwata. Yali mumalirivu era ng'ateekateeka bulungi ttiimu eno mu buli kimu. Tajja kwerabirwa olw'okuyamba Uganda okuwangula omupiira ogw'omuddiringanwa mu 1976 ne 1977 mu mpaka za Sekafa. Yali mukwasi wa ggoolo mu 1978 nga teyaganya Ghana kulaba ku katimba. Omulala ye Eddie Ssemwanga ng'ono yasambirako mu Masaka Football Club saako ne mu Maroons. Yali yeesobola mu ttiimu y'eggwanga ng'ateebera nnyo ggoolo mu nsobi. Yasambanga nnyo zi free kick nga yannyuka omupiira mu 1982 n'afa mu 1999. Omulala ye Fred Isabirye ng'ono ye yaddira Dennis Obuwa mu bigere eyali agobeddwa olw'empisa ensiiwuufu mu ttiimu. Omutendesi Peter Okiye yamuleeta era nga yali mujaasi mutendeke. Yamanyibwa nnyo olw'okusamba ebifo eby'enjawulo nga tazannya kifo kimu. Yafa mu lutalo lwa Amini mu 1979 era nga naye tajja kwerabirwa. Olunaku olw'enkya lindirira abazannyi ababiri abasembayo. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.